Yesebo mwami Kisenyi. Nsanyuse nnyo ssebo okubeera naawe kaakano. Nzasinze ssebo. Yes ssebo. Era ssebo ntwala omukisa guno okulamusa kwabo n'abatuuliriza. Nembeebaza gye batuusizaako engalo wiiki yonna. Yes ssebo. Okuva ku lwokubiri oluwedde bwe twali ffenna. Amanya nga bulijjo Mukenkufu Nyanzi Julius. Yes ssebo. Okuva mu Prof Bio Research. Prof Bio Research tusangibwa ku Ikotori awo. Awali edduuka lya Bato oba ku stage ya Bombo Road. Obeera otulaba bulungi nnyo. Yes ssebo. Era nga tuli ku nguudo bbiri. Olusookera ddala lwe Lunongo ova ewa Kiseka ng'oyambuka lwe bayita Chagwe Road. Ate olwokubiri lwa Bombo Road. Kagamba oyinza ogamba tuli mu koona awo. Weewaawo. Enguudo ezo we zeegattira ebbiri. Chagwe Road ne Bombo Road. Awo mu nsonda eyo yennyini ffe we tuli. Nkutegedde bulungi. Era oba otufuna bulungi nnyo. Twebaza abatugoberera. Twebaza abantu bangi babeerako mu diaspora. Abali wano. N'okusingira ddala abo abawandiika. Yes ssebo. Kubanga okuwandiika kikulu. Kitera kibagamba naye kiki? Kikulu. Kubanga omala n'owejjukanya. Ebyowandiise omala n'okola ki? N'owejjukanya. N'owejjukanya n'oyitaayitamu. Yes ssebo. N'olaba ebintu nga bwe bitambula. Twogedde ebintu bingi. Bintu bingi nnyo. Eza bisoba ne mu 1000. Yes ssebo. Bintu bingi nnyo emyaka mingi. N'olwekyo kikukakatako nga ggwe okulaba nti owandiika ne wejjukanya mpola mpola. Ate n'otoolamu era kubanga waliwo okuba nabyo nga biri mu kitabo byonna osobola n'okusaba okugamba byo tubitegedde naye otoddemu kimu waakiri. Kikulu nnyo ekintu ekyo. Ofunayo ekintu kimu n'okiyiikiriza. N'okitulugunya. Paka bwe kikugondera. Yes ssebo. Omanyi abantu bagamba ensi ekaluba. Naye kitegeeza gwaba agonze. Gwaba agonze. Yes ssebo. Naye bw'okaluba ensi naye ekugondera. Nkuwulira ssebo. Kati tulina okukaluba mu bulamu bwaffe obwa bulijjo. Okulaba nti tusobola okugenda mu maaso. N'olwekyo tubaanirizaako nnyo amanya nga bulijjo Mukenkufu Nyanzi Julius okuva mu Prof Bio Research. Prof Bio Research tusangibwawo ku Ikotorio nga bwe ŋŋambye. Tuze twogera ku bintu bingi naye wiiki ewedde twali ku mabanda. Yes ssebo. Ne twogera combination y'amabanda naddala vinegar. Engeri gy'osobola okumugatta ne obuuka obumanyikiddwa nga trichodama. Yes ssebo. Oba green mold. Ne tugattako n'ekizimbulukusa ekya yeast. Ebintu ebyo ebisatu bw'obigatta biyamba okuziyiza endwadde mu bimera. Naddala ensangi zino kubanga tulina obuzibu. Yes ssebo. Agriculture oba ebyobulimi eby'ensangi zino. Si bye bimu n'ebyobulimi eby'edda. Bino abalimi bakozesezza ate ebintu ebimu nga bisaanyaawo busaanya. Ntera okugendako Makerere eyo. Yes ssebo. Nendinula omanyi Makerere bwe lwenyendayo. Akafo kensinga okwagala bagiyita Makerere University Library. Library eyo. Library eyo. Kubanga nali mu primary nga nemeddwa okukola projector. Emboozi eyo nagifunyizaako. Njejjukira bulungi ssebo. Nalemererwa okukola projector. Ne ngamba kanzuluke ku kasozi k'abayivu. Kaganjula ebitabo oba oliawo n'afunayo ate kati kwolwo intaneti teyali nawo. N'ebitabo byali nga bizibu nnyo okusanga ekisobola okukuyamba okoleyo ekintu. Naye bo balina engeri gye babinoonyaamu. Waliwo African ID. Wabaawo ba librarian abakugu bambi mbeebaza. Bayamba nnyo mu kunoonya ebitabo. Naye bwe nagendayo bangoba kubanga ekyokusookera ddala nali muto nnyo. Tolina muyizi wa Makerere. Tuli muyizi wa Makerere. Ate ekyokubiri sayina identity card. Nkuwulira. Kati ku faculty of science biseera baali bagiyitanga faculty of science. Kwaliko akantu bakayita fire alarm. Ne bantiisa ne baŋŋamba eyo kamera.
Kulaba. Polisi ya Uganda kulaba. Mama. Nenja nnyo nenja. Nenja nesada yo. N'ogamba wange polisi ejja kunkwata ne bagakona dda wano. Ojja kulaba. Kubanga nagendera mu kasapatu akawumoja. Baba. Omanyedda wainanga sapatu eza bata. Neza umoja. Eza umoja nzijjukira bulungi. Kati engeri empuuta gye yali ennyingi. Ebiseera ebyo empuuta yalinga nnyingi. Ddalanga. Empuuta. Naye kati naye nga emmese nnyingi ku byalo. Abantu balyanga empuuta nga tebanaaba mu ngalo. Yesebo. Kati ng'emmese ekukokota ebigere. N'ekokota n'esapatu gy'oyambadde. Nkuwulira. Kati ne tulowooza kati umoja. Zigumira ki? Emmese awo omanya. Ewamme yabbata yagondanga yali egonda. Era ng'obulwadde bwe twalinanga edda amagumba kutufumita. Amagumba g'empuuta. Oba okyatambula. Tubaba bali akufumitako. Lireke baaba omanyi kye nakozesa awo. Nga bagenda bavumbika omunwe gw'ettooke. Yesebo. Nga balyoka bagujjayo nga gwokya. Ne balyoka bookyawo wali naye baaba ng'obulumi obuwulirira mu kawompo. Obuwulirira mu kawompo. Naye nga bwe batakikola ekyo ng'omanya wajja kutana. Olimbye n'olwekyo kati sapatu ezo zaali zigonda nnyo. Yesebo. Kati sapatu ezo mu kugonda ne tulowooza nti sapatu za umoja za kabizi. Kubanga zo zaali teziyitamu magumba. Kasapatu kange akawumoja akamyufu ke nayambala n'ennumba Makerere k'abayivu. Nkulaba. Ne bangoba. Ekyo kyampisa bubi nnyo. Ate n'ekirala ekyembi nti wagendera na mu sapatu kuba tebakkirizangayo na sapatu. Ennaku zino simanyi bwe biri naye nga luli okuyingira mu Makerere waliwo wootatuuka ng'oyambadde sapatu. Kati mu kumpisa obubi ssebo. Ne ngamba abasajja bano kambaleke. Naye bwe nawoddayo nenfuna identity card akafo ke nabeerangamu. Nkulaba ssebo. Kika library. Library eyo natulanga mu Africana. Africana section. Section eyo naye najagalanga nnyo kubanga yatuggulanga n'olaba ku bitabo bya Omufirika. Ey'Omufirika eyo byennyini. Naye kati abantu bedda bawandiikanga ebitabo nga babiwandiisa na peni. Nga bawandiisa peni ssebo nga tewali typewriter. Mwana wattu. Dissertation ng'osoma dissertation y'omwana yerimu naye nga bawandiika bulungi. Ebifaananyi nga babikuba ne penso. Omunabeerangamu nnyo nga nsoma nga ndaba ebintu ebyedda ebyakola ki awandiikibwa naye ndaba Uganda gyekola ki gyevudde. naye nga ebiseera ebyo tewali nnyo na ddagala gye bawandiika. Omuntu asobola okuwandiika ku kitooke naye ng'ayogera ku Nakavundira yekka. Nkuwulira. Ng'ekitabo kya 1940 temuwadde naki ne kemiko yonna. N'olwekyo olabira ddala sensiti gyonoonye nnyo abalowooleza mu kukozesa obutwa buli kaseera. Kyova olaba nti abantu bo bazibu olirabira n'agamba abantu bazibu ddala. Kubanga bw'otunuulira ebisolo katugeze emmese tezisobola kutuula ne zikola akamasu oba ziteese ku mouse trap. Kubanga era ziba zimanyi nti okola akamasu era kajja kumasula. Kajja masula mmese. Kajja masula nte. Naye ate ffe abantu ate tutuula ne tukola atomic bomb. Ndowooza ebisolo bitwewunya ne bigamba oba balowooza beesulise. Tutuula mu conference nga tuteesa ku nuclear bomb. Nkulaba. Naye nga nuclear egenda kusaanyawo omuntu munno. Ddala. N'olwekyo tulina okuyigira ku bisolo bino. Tulabe nti obutwa tubukendeeza mu mbeera yaffe. Kyova twogera ku bintu nga bino eby'amabanda. Yesebo. Amabanda malungi kubanga gatereeza obutonde bw'ensi. Ganuuna obutwa mu ttaka. Gasika kaboni omubi. Empewo eya kaboni ndowooza ennaku zino ogiwulira. Nnyo.
Carbon ayitiridde si ku mmotoka factory ebiki byonna biri awo bifulumya mu kagwogo. Carbon ekimuleetedde okuba ow'amaanyi nti obuzibu tufunye industrialization eyitiridde ate ne tutafa nnyo ku butonde bwansi. Kati mutafa ku butonde bwansi kireese emika emibi mu bbanga kati nga carbon monoxide, carbon dioxide ebikola akabubi. Akabubi ako omusana bwe guyisaamu ekitangaala kituuka ku nsi naye ate kirina okuba reflected back mu bbanga gye bayita long wavelength. Kati teddayo esigala wansi eno ku nsi. Kati ebbugumu ne liyitirira, ebimera ne bikyuka mu nkula yaabyo, sizoni ne zikyuka, kati sizoni tezikyategerekeka. Nkuwulira. Mubeera mwedda mwagambanga sizoni ya mukutula ssanja naye ssebo omwezi kati enkuba etonnya naawe n'okola ki? Ne tubyewuunya. Kati mu mbeera eyo amabanda kyekyokuddibwamu kubanga go gakula mangu. Ssebo. Amabanda gakula mangu okusinga emiti. Ebimera bino ebirala. Actually amabanda subi. Actually era amabanda gali mu famire y'essubi. Kati go gakula mangu ekitegeeza abantu basobola okugalima ne batereeza obutonde bw'ensi. Ate nga gakola wuudu kye bayita biomass. Nkuwulira. Omanyi biomass omuti obutofaali obwo obugattibwa okukola ekintu ekyo kye bayita wuudu. Gakubisaamu emiti emirundi 5. Kitegeeza obugumu bw'ebbanda bukubisaamu omuti emirundi 5. Ebbanda likuze bulungi nga liwezezza emyaka 5. Yesebo. Naye ate oyinza okwesanga omuti omugumu kati nga wano twalina omuti gwe bayitanga iron wood. Iron wood gwe gwali gusinga okuba omugumu era gwali ng'eyo mu bidongo forest. Naye bano abachairupe bwe bajja ne bagutema. Okumanya gwali gw'amaanyi nga weetaaga gundi diamond. Akasala kalinga kaliko obunnyo bwa diamond. Kuba diamond ye hardest gundi element. Naye abasajja era baweesa diamond. Nkuwulira. Naye nga gulinga kyuma. Kati n'amabanda bwe gatyo bwe gali magumu kati era bw'olaba mu nsi nga China mimba magumu nnyo. Ate olaba bagakolamu ne tayiro. Bamboo tiles. Ne bakolamu ne board kati ze bakozesa ku mmeeza butebe. Weebale nnyo. Bo emiti tebakyatema. Naye bwe bajja eno mu Africa ne balaba omufirika akyebase. Ejjaffe giri mu kutemwa. Mu kutemwa kyovalaba awo leero njagala nsomese ku bambu bayita giant bambu. Otyo giant bambu kati yakola ebyo byobadde oyogerako. Yesebo. Omanyi waliwo amabanda kati gaagano agalimu bamasaaba azoza gakuza gokka. Agagavaamu amaleewa. Ago bagayita highland bambu. Highland bambu mulugwacha ne tugayita ya shinya alupina. Nkuwulira. Alupina ukasowya ka alupina omanya lusozi. Ugwa lusozi alupina lusozi. Luba lusozi. Kajago nago malungi. Nene wabawo ate kati agakola sente ge bayita giant bambu. Yesebo. Ago tusobola no ge exporting angensi. Oba no gagatako omutindo nga bolaba zino ziguduwiri we zine zikola tayiro okuva mu musenyu gwaffe ne bomba. Nkuwulira. Kano ne tukolamu tayiro za bambu. Lwaki tayiro za bambu za katale? Nti omuntu bw'ozuukuka ku makya n'olinnya butereevu ku tayiro zino ezaffe zino eza ceramic. Ofuna cold shock. Obunnyogovu obwo. Bukukuba. Nkuwulira. Ogenda okulaba ng'omusajja yingini evuddeko. Omukyala ne yeebuuza nti omusajja yaba ki? Ono kumbe shooko. Afunye shooko omukyala tamanyi era abakyala abagezigezi bafunayo ekiwempe n'akiteeka wabbali w'obuliri. Oli bw'azuukuka talinnya bukitereevu mu bunnyogovu. Nkuwulira. Kufuna cold shock. Jjukira ebigere byaffe birina naavuzi nnyingi. Naavuzi ezo zonna zigenda ku bwongo. Yesebo.
wobikangana n'obunyogovu obwo ne system z'omubiri endala zifa ya sensitivity omusala nagala sikyalina feeling n'omukyala bw'ati ne kati bamboo tiles tezikikola they are poor conductors zisika bunyogovu obwo n'olwekyo kati leero ngenda bayigiriza okulima bamboo tiles amanya bamboo oyo akola giant bamboo akola tailo akola emiti oba scaffolding akola ebintu bingi nnyo ate ng'aliibwa n'okumulya aliibwa woma okusasinga n'amaleewa wangi sonkoleke natambulako mugundi ya supermarket y'abachina nasangamu nga bapakinze bambu bamutadde mugundi bamusiirinze kati oyo bambu akola nga saladi ate eddagala yesebo liyamba bano abalina entunuusi liyamba abalina amasavu mu musaayi pedemia alimu proteini ali alukalayini ago shoot says amakoola aga bambono era gwe ngenda okwogerako mu giant bambono bachina bamulya nnyo era kye kimu ku kibakuumye nga balamu bamulyanga saladi yesebo ate ne bamala ne bamufunamu ne ssente nkuwulira kati giant bambu mu lulimi olubotane bamuyita dendrocalamus aspa aspa dendrocalamus aspa akula mangu myaka 5 abeera akoze eki nga akulidde ddala myaka 5 abeera akulidde ddala okay oyo ow'etaano gwosobola okusala ne bakolamu oba mmeezi oba ntebe oba ki yaba agumidde ddala nga bolaba abana abalima kalitunsi yesebo banoonya pols era kati abalima kalitunsi ng'ogyeko lemon caliptus ayingi nandibawaddewo amagezi ne batandika okulima ono giant bambu actually waliwo munnamawulire mukwano gwange Kalema mwami Kalema yesebo naye ndowooza nze neebaseera bwampulira nga njogera emboozi enansekerera kangikomyawo naddayo nemmwe yaŋŋamba dda n'agamba okyebase Mike onoonya nze nkuwadde bambu giant jangu wano naye neetolola bweto ate kati bw'ozzeemu kyogera mpulira okugamba olinga akutte ku busimu amasannyalaze ne gankuba nzenna yesebo oyo bambu myaka 5 aba akuze omunogerako emyaka 5 oba osimbidde abaana n'abazzukulu emyaka 5 nga ndi ku bambu oyo ng'onoga nkuwulira kirungi akula buli wamu taboola ttaka akula mu ttaka erya bulijjo akula ku lusozi kati sagala nti ku abantu balimire mu ntobazi ezo tuzireke ya bw'oba tolina mpozi kyakola oteekamu emyala amazzi ne gakola ki gatambula kati bambu oyo avaako emmere ge bayita amaleewa ago oba bambu shoot tusobola ozirya ne tubeera abalamu yesebo kati kiki kyetwetaaga okumulima twetaaga endokwa endokwa ezo ku prof bio research tukola ki ozirina butereevu kati bw'onaaba onaamusimba muyiika tuteekamu bambu 82 lunaana 82 abantu muwa amabanga manene kubanga wamma bijja kugejja agenda akola ki asakaatira yesebo tekamu gundi amabanda 82 kwagamba ng'omuntu anaasimba ebitooke osimba endu emu naye etandika okuzaala ebyana kakati ne bambu ono naye bw'atyo bw'ali nti agenda okuweza emyaka 5 nga yazaalazaala dde ebirala bulungi nnyo nkutegedde kati tusima ekinnya kyaffe kya fuuti emu ku ki emu ku emu kati tuteekawo ku manyiwa omanye ekimera kyonna bwe kiba kitandika okukula kyetaaga nnyo kamanyiwa ako
kati manyiwa gwengamba osobola ofuna obusa bw'ente osobola ofuna kalimbwe w'enkoko osobola okufuna nakavundira nkuwulira ssebo kati notabulamu ku ttaka nga bwe nagamba nti nga bw'owulira erinnya nti nakavundira kitegeeza avunza ye side effect gy'ayina ekirime kino engeri kitanaba kubanga emirandira gisensedde mu ttaka okiyambako ng'okendeeza ku kuvunza kwa nakavundira ng'otabikamu ettaka yesebo okola kyenkanyi bwe kiba kitiyo kimu eky'ettaka funa ekitiyo kimu ekyamanyuwa oba wirubaala emu y'ettaka wirubaala emu eyaki yamanyuwa eba 1 to 1 okay kati ekyo bw'okimala n'obitabula wamu n'oyiwa mu kinnya kiri ky'ogenda okusimbamu nki bambu kati bw'omala omusimba ofukako ku mazzi bw'oba omusimbye mu dry season bw'oba omusimbye mu nkuba well and good wali buzibu ajja kukwata buki ajja kukwata bukwasi nga spacing tukola mita 10 ku 8 mita 10 ku 10 wakati w'omuti then 8 wano mu kkubo w'okola ki wakati wa line ne line okay mita 8 then wakati w'omuti n'omuti mita 10 kati bw'omusimba yesebo mwami ntuli ffenna sebo kati bw'omala okumusimba ajja kukula mpola yesebo yeta yepika takula nti adduka akula mpola osooka n'olowooza n'okulowooza nti owange bino byensimbye binaakula teyepika olugira nga akula mpola naye kakano kosoose okusimba kibayita mother baye maama atandika okukuba emitunsi nkulaba ssebo oba nga mu kitooke okuzaala enduli aleeta offsprings wabbali abaana atandika okuzaala abaana abo ate bo baba b'amaanyi okusinga ku maama kati maama omusalamu olulimi tebayita feeling kugamba asobole kino ekikuza kibe ne speed yaki y'amaanyi maama aleme kwongera kuzaala olekera bamwaganya abaana bano kati awo maama omusaliramu ddi olulimi ku myaka emeka kati nda ku mwaka gumu n'ekitundu kagamba okozesa amagezi mazaale okolaba ng'asindise ng'asindise abaana mwaka gumu n'ekitundu ku 2 ng'omusalamu ng'abaana bano beeyongera eki amaanyi kasi ke kakodya akakulu mu kulima giant bambu nkulaba kubanga bw'otakikola tajja kubeera giant tajja faanana linnya lye nkuwulira alina okuba giant kati mu mbeera eyo tumusalamu maama naye banga akula bulungi nnyo bambu ono talwala tatera kulwala talina birwadde bino bifango byani byonna ebyo biwotoko bya naleero byonna tebimulumba kitegeeza abantu abayina ettaka lyabwe kati nga bamwami Sonko abali mu Amerika basobola oddikuumisa bambu ono mu kifo ky'oddireka awo nga teririiko kintu abantu ne bayingirawo yes madamu Emma mu US problem yaabwe leba kasita olimira ku ssimu oba owedde nkutegeera nadawa no mu Uganda tubiso olaffe naffe abali ku ground otakula omutwe actually mwami Sonko wuuna akwebazizza mu Washington agambye nti bannaye mwebale kuweereza okay obubaka obulala bwange wano nja kugira sema omwami Sonko nja kukitereeza wano kaŋŋambe bekikwatako amina kati bambu oyo tenoona ttaka ate ng'olabye amakulu ennyo kuteekamu manyuwa na kusiininga ku mwaka nga gwakubiri n'omusalamu olulimi olwo maama n'omugjawo abaana ne beeyongera okudduka kati abeererawo ddala emyaka 10 5 myaka 15 lwakuba nti abamu we balwawo okumwavesitinga agenda n'akola roughness afuuka rough
akola kugamba obugumu obutali bwa bulijjo oli n'alowooza nti oba alwadde naye bwe buba bugumu ekiba tukita keratin aba ayongeddeko obutoffaali obugumu kati maama gwe wasimbye mu myaka 5 aba azaddeyo bibbambu ebirala aba azaddeyo ebibbambu nga 7 wakati w'omusanvu ne 12 musanvu ne mmega ne 12 okusinziira kukundabirirayo naddala okugjamu omuddo n'ebintu ebirala 12 ebyo kati akatale akatono ennyo akabbambu bambu alinga ku nusu 13 buli muti bwe guti nusu 10 mmeka 3 Julius Nyanzi gwe tukyali naye sebo wano waliwo mpereza nangamba nti gwe nno mukyali eyo naye frame ey'eggaali yesebo bagikola mu bbambu era wano ye yennyini agambye nti ssente z'ennoga mu kino abamu temugolokokanga na kugolokoka kumanya okirabe mwami Kisenyi yesebo ekintu kisufu nnyo ezo eggaali nazirabako twaliko molesa ku parliament nenziraba talimbye ate eggaali esinga okuba engumu oli mutuufu n'olwekyo ebiva mu bbambu bingi era nga bwe ŋŋambye nti bw'oba tugaseeko value ne tukolamu tayiro ne tukolamu amanda ne tukolamu viniga ne tukolamu kye bayita gundi bayocha bambu bayocha ne tugimusa ebirime ebirala bayocha ndaba ava Netherlands wanji ava Netherlands bayocha singa ava Netherlands fete abalimi bawano balaba bonna bamusuubula butyo nga tuswadde nnyo bannange tuswadde nnyo twaswala ne bayocha tumugjeyo ebweru bayocha kati n'olwekyo tusobola gwe bayita bambu bayocha n'atera ebyobulimi byaffe ate nga olabya ddala nti bw'oba ofumbye bambu ono ng'omwokyeza ofunako bayocha n'ofunako amanda n'ofunako ne viniga yesebo kati kilo 10 osobola okufunako viniga lita 10 kati lita 10 lita ya viniga eyo eri ku mitwalo 5 nkuwulira kitegeeza oba ofunye emitwalo 5 nkuwulira n'ofunako n'amanda zo wakati wa amanda go kilo nga 5 okulaba nga sente zikola ki ziwera n'olwekyo bambu abantu bamusimbe weewaawo osobola okumusimba ng'ekikomera Joseph Sempije ntinda yewa frame ezo unagambye nti zitundibwa mu UK, USA, Norway, Australia. Webale nnyo Joseph. Genda ate omusimba ng'ekikomera nti abantu bano oluusi balwawo okukyuka kati oyinza omugamba n'agamba ate nasimbadde mwanyi zange nkulaba wetolooze okole fensi kubanga akolanga wind breaker empewo yandilumbye faamu yo oba ogiziyiza osobola okukozesa bambu oyo n'akolanga wind breaker ate abalala basobola okumukozesa nga bwe ŋŋambye ekintu ekikuuma ettaka lyabwe kati ng'abano abatuusa abasimba payini abasimba kalipitasi nabo basobola okwongeramu bambu avaamu ebintu bingi ate ng'alina akatale wano ne bweru w'eggwanga ate ne bw'oba tonabamukungula oba ojjako zino ze bayita amaleewa ekitegeeza wano omuntu mu myaka gino gw'obadde otubalidde 5 naye gugenda okutuuka mu 5 walinga ebintu ebimu wabiryako nadda n'okutunda ng'okola ki ng'otunze otunze ngenda kufunayo puroguramu banyonyole ku mugaso gy'amaleewa amaleewa gayamba gatya obulamu nja kufunayo puroguramu mami Kisenyi abantu bakole ki tujja kugirinda ssebo wano omukyala Nakitto Dorothy Kawempa akubuuzizza nti endokwa eri ku mmeka eya bambu oyo endokwa ya 15 original giant bambu waliwo ne Roland bambu
oyo akula mu ntobazi lwakuba zisagala nnyo kwonoona butonde bwansi. Okay. Naye nga tetulina okumanya bambu agumira enkuba entono. Teweraliikiriranga nti enkuba bannange eweddeyo bijja kukala. Teweraliikiriranga nti ttaka lyo lya asidi lirimu olunnyo. Akulawo buki? Bulungi. Akulawo bulungi nnyo. N'olwekyo ndabira ddala nga ekirime kino kigenda kutaasa abantu bangi nnyo naddala abataagala kuteekamu nnyo. Nkuwulira. Omanye ebyobulimi bakubalira ze weetaaga ebigimusa n'ebintu ebirala n'oggwamu n'amaanyi. Naye kati wano osobola okuteekayo ne bw'obeera mu Amerika. Nkuwulidde. Agenda okumubba. Era n'amubba ajja kujjawo omukenkufu. Mbutereevu. Amigirize okumukolamu gondi ebintu bino byeŋŋambye. Emiga, amanda, ne bayoca. Obuwiki nawe oba wategedde dda. Nkutegeera. Kuba amanya nti ono mwami Sonko yasimba bambu ematugga. Tolina ddira osobola okuba nga omufunye. Oli ku mwami wa mwami Sonko oba mukyala Madam Emma. Wow. Ekigo. Oba Ajati Mariam mu Stockholm. Kasoyogera wa Bukerere amanye wa Madam Ajati Mariam. N'olwekyo bambu mwami Kisenyi omukwano gw'omunnamawulire yakola nsobi yalabira wala nga abafirika ffenna bwe tutera okufaanagana tutali nnyo. Neebuuza kati emboozi eyo yali enkwatidde ddala omubabiro ennyo kati nga ngenda kuwa ssente yesebo nga ngenda kamulamu viniga awo era bwe wakyo neŋŋamba bannange kanaate kakambwe ennyo. Singa kati oli mu kasente naye never too late. Yeah. Actually kati ngenda kukigolokokeramu nga mulalu. Kigolokere zukuke. Otandika okumulima ddala giant bambu no. Abachina yonna kati mu Asia gwe bakozesa nga bazimba. Yes sebo. Tebakyakozesa miti. Gwe balinnyako gwe bazimbamu ennyumba. Bamukozesa ebintu bingi gwe balyanga emmere. Simanyi era gwe bakolamu n'engoye. Bakolamu ne tailoring bajjamu gondi fiber. Nkulaba. Board ebintu bya musical instrument. Waliwo flute kana omulere. Bagukola muno nakyo tukyasobola okukola ebintu bingi nnyo okuva mu bbambu ono tunaaba tuzuukuse ate nga ne bwoba omutadde mu enva ziba ne test. Nkuwulira ssebo. Akolanga flavor enhancer. Abantu ne zibawoomera. Nina mukwano gwange Haji Andera. Yes sir. Awambye ebintu by'emmere. Enjawulo flavor. Yes sir. Flavor yakozesa. Yanjawulo yekoze eki? Yedese ekyenjawulo. Yedese ekyenjawulo. Naawe osobola okutandika ofumba nga bw'otekamu ka bamboo shoot. Nkuwulira. Abantu ne beewuunya nti musajja emmere agifumba atyo. Naye nga magezi g'okoze eki? G'okozesezza. N'olwekyo bambu mwagala nnyo era mu mbeera eyo njagala n'abalala bamwagale bamusimbe eno na ttaka ayamba ku butonde bw'ensi ate n'ebivaamu bingi nnyo ne bano abali mu bya handicraft. Handicraft nabo basobola okuyambibwa basobola okukolamu ebintu bingi nnyo. Ebikopo ebigundi bino ebikuuma ebimuli bivesi flower vases n'ebintu ebirala bingi. Tusobola omukozesa mu kuvuba fishing. Tusobola okukolamu engoye. Tusobola okumukozesa okusika obukyafu mu maka gaffe. Waliwo watuuka nga abantu wawunya kati ng'ababeera ekiteezi. Kati bambu bw'omusimbe wakono wajja asika empewo embi. Nkuwulira. N'afreshening empewo yo. Yes sir. Era kyebula bamukozesa mu Asia mu purification systems. Sewage municipal council. Katolaba enamuŋoona. Bwe nakulira enamuŋoona nga tweyagala. Naye oluusi oyita waliga. Waleekaana. Waleekaana. Ningamba aba national water okugijja eri ebugoloobi. Nakyo sewage ne bagireese. Okay, development. Naye oluusi akawo katutabukako.
kati abantu bawona balina okusimba bambu nasiko omukka omubisebo n'olwekyo endokwa za bambu mwami Kisenyi osobola okuzisanga ku Prof Bioresearch. Yes sebo. Prof Bioresearch tuli awo ku Equatorio. Kambawe n'ennamba y'essimu esooka eri noti 7 noti 2 noti 7 noti 2 noti 6 noti 6 emu 6 emu 6 5 ne 2 5 2 leo bogifuna ne ku WhatsApp kadiddemu eri 0702 06 emu 6 yes sebo 5 mu 2 nendala eri 0779 wow 5 mu emu 9 mu 6 yes sebo 5 mu 2 eri 0779 5 mu emu yes 9 mu 6 5 mu 2 okay oba osobola okujja n'ofuna ne bambu vinegar n'omukozesa okunyikamu ensigo n'oziwa kye bayita natural immunity okuba okuziziza obutalwala wow osobola okujja n'okola ki n'ozifuna ku Prof Bioresearch gundi oyo vinegar yes sebo ate n'abalina toilet ezibawunyirira nabo tuba tusobola okukozesa oyo kati ng'abamasomero mba nsobola omuyiwamu tolina etaddamu kuwunya nkuwulira obanga aginyokeza ng'okuyuyemu bambu vinegar omanyi obwana bwa primary nga bwatabuse ssebo bugenda obulya ebitumbuwa ne bulya ate obumu okuba nti bwe bugenda nga ne buvayo nga buleekaana busiba nkutegeera oli neyesiba omwana omuto obutagenda manju ogenda okakana ng'alwadde ekyenda nkuwulira naye ng'ekimukiisa nti bwana agendayo ajja kuvaayo buli omu ategedde nti gy'ava kati abaana abato ne bagamba sijja kgenda naye kati tusobola okukozesa vinegar ono okugoba olusumu mu tooyi oba ne mu sewage tank n'olwekyo bambu mu musimbe n'endokwa muze muzifune ku Prof Bioresearch beebaziza nnyo okumpuliriza mwami Kisenyi wewaawo sebo nsigadde nga nze omukenkufu Nyanzi Julius butereevu kugamba nti ekyuma kiwagala kyuma wewaawo n'olwaleero mbawagadde weebale kutuwagala sebo amiina ne wiiki ejja tujja kulinda amiina weewaawo sebo kale